Kadaama TV twabaleeterako Kadaama wano eyagamba nti amajini ge yafuna baagayisa mu mpeta. Bossiwe yalinga amuwa ebirabo naye ekirabo ekyo kye yamuwa ye kyasuubira nti kyatandika okukyusa obulamu bwe okuva bwe yakiteekako yali mpeta. Mu vidiyo zaffe ezibadde emabegaawo musobola okucekinga ne mugiraba. Kakati obukulu bw'empeta tumanyi nti ky'ekintu ekibondinga oba ekintu ky'osobola okubeera nga oyitamu okulaga obwannannyini ku kintu. Nga bw'onoogamba nti mu kuwasa okulaga obwannannyini ku muntu, okulaga nti nze ndi mufumbo, olina okubeera n'empeta. Ezitali zino mpeta omuntu z'oteekako eza bulijjo. Kakati kigambibwa nti Abawarabu abamu baddira empeta n'agiraamirizaako, ebintu byonna by'alaamirizaako n'agikuwa oba n'agikuteekako, awo obeera oyambadde ebintu bye. Sijja kugamba nti buli Muwarabu akuwa empeta kibeera bwe kityo, oba buli muntu akuwa ekintu kibeera bwe kityo, naye in most cases empeta eno ssimbo yaayo ya njawulo. Kuba omuntu oyinza okugamba atleast omuntu muwe essimu, omuntu muwe essaawa, ebintu bwe bityo bwe bityo, naye empeta kiyina engeri gye kigwamu. Kiringa bw'onoobeera ne boyfriend oba tugambe mukwano gwo nga musajja n'akugulira obuwale bw'omunda, nti ekintu kino kirina sayini gye kiraga, ng'ate byonna bibeera birabo, naye ng'ate bw'aba akutte nga oba n'akugulira ng'essaawa tekiwaawaaza nnyo matu, n'akugulira ekintu nga ssimu tekiwaawaaza nnyo matu, naye ate bw'agenda deep n'akugulira nga mukwano gwo n'akugulira obuwale bw'omunda obuleega, kirina engeri gye kibeeramu somehow strange, ogamba ono kiki agoba ki? Nza mukitegeera. Kati y'empeta eno nti Omuwarabu kasita agulira empeta ate ono Kadaama ono gwe tugenda okubeera nga tubateerako, ye agamba yagireeta n'agimwambaza, naye mu wiiki emu yakamugulira empeta 2 oba wiikisi 2 oba mu wiiki emu yakamugulira empeta 2. Kati weewuunye empeta zino z'aleeta, azireeta nga kirabo, azireeta ng'ezitamutuuse, kimugwako bugwi, aloota kiroote, kiki ekigenda mu maaso. Kadaama ono yeekengeddemu era tamanyi kigendererwa kya boosi ono. Ebimpipi ku boosi ono alina abaana, naye emyaka Kadaama ono gy'abaddewaawo talabanga ku musajja we. So ate naye takibuuzangako kiki ekyabaawo, lwaki tolina musajja waka, naye nga bakwatagana ne boosi ono. So ayagala okumanya oba ayagala okufuna ku magezi, waliwo omuntu yenna amanyi ku kintu kino, ssimbo yaakyo okubeera mu muntu akuleetera empeta mu wiikisi 2, mu wiiki emu yakafuna empeta 2, ate ne bwe yagenda okukyala Samwera bamuwa empeta. So yeewuunya nnyo kigendererwa ki ekiri mu mpeta zino ze bamuwa. Kiyinza okubeera nga omukyala talina kigendererwa kyonna, aye kiyinza okubeera nga omukyala ono alina ebintu by'alaamirizaako, nga bwe mbagambye nti empeerera bondage ye sayini y'okubeera nga mubondinga n'omuntu oba n'ekintu ekyo. Kasobola tuwulize Kadaama ono tulabe ki kyagamba. Hello? Kansuubire nti wasse bulungi ssebo. Kaakati mwami Kadaama TV, nina waliwo ekintu kye nfunyeemu okwekengera. Nsaba bannange eyo wampe ku magezi. Olina omuwala gwa audio gye wapuleyinga ng'atubuulira mu ngeri ki bano abantu ebintu bye tulaba mu mayumba, amajini na biki, oba oliawo n'ebimu ngeri ki gye tuba tusobola okubyewalamu. Era ekintu ekimu ku kye yayogera ku mpeta, y'emu ku ngeri mwe bayinza okuyita oba oliawo okubikuteekamu oba kale okubikola kiyubukomu bintu bwe bityo n'obyambala nga tutegedde. Kati nze bwe nali naakajja mu myezi egyasooka awo, era ne ku bimu ku birabo boosi wange bye yampa mwalimu empeta.
Nesifa engeri gye mwali nti byonna bukomo biki ate ne nkugamba waliwo ne lweyampa essaawa nga tunaatera like prior to eno edde gye twakamala nampa essaawa ebalirirwa mu 40 kumpi kati purogama nze ne mbireka awo naye wabadde kati watudde ebbanga kati wiiki ewedde wiiki ewedde ku Lwokuna nalindi awo nalindi na mufumbiro najja n'empeta bw'ajja n'empeta n'agimpa ate jjukira bw'aba agimpa amakinga sure nti ne kati kali omuntu bw'akuwa ekintu ayinza okiteeka buteesaawo gwe n'ogamba nti oba oliawo ojja kyegezaamu ekola ki okukyegezaamu leyita biki ng'omaliriza okole ki leyika okyegezeemu olaba engeri gye kiri biki naye amakinga sure nti aginyambaza ne ku lugalo n'akola ki like ng'alinga agezaako nga bw'onoogamba nti yambalamu tulabe oba ekutuuka okukitegeera kati ate nga toogaanye kuba aba ayagala okole ki ogyambaliraawo ng'alaba era kennyini ye n'aginteekako bukaana akaana akasembayo akatini kuba musinga mu buli kimu boosi wange ngamba ku gundi when it comes to gundi height like obuwanvu ne gundi n'obunene kati nemba nga sibitegeera nga neebuuza ziba zize ne ziba nga yaziguze nga like ne zitamutuuka biki kati n'agimpa n'aginyambaza mu kana akasembayo nga ebeera mu luuziko then n'agiteeka mu kana akaddirira akatini kati ne luggwa ekyo kyaliwo last week ya ku Thursday nekiggwa kati ne wiiki ebadde tennawera in fact yesterday kuba wiiki ebeera yesterday yaweze olwajjo lwennyini era still era nga ndi mu ffumbiro era nabadde ndi awo era ng'agireeta ng'agingezaamu era neetantuuka era n'agiteeka mu kaddako kati ne binsobera mwami wulira mwami Kadaama TV empeta zampadde 2 within a week ate nga making sure nti avuddewo maze kujambala bwoti ng'alaba ne bintabula kajjukira eryessaawa nkugambye yali yaŋŋamba ya 40 eno y'empeta gye yasembyeyo okumpa yaŋŋambye ya 30 ng'era yeefaanaganira ddala n'ekiro ekikala y'emu nga kala ya gundi ye eryo essaawa era nga bw'oba obyambadde biba bimakinga kati nemba nga sibitegeera kubanga waliwo abamu be nayogeddeko nabo ne bagamba ayinza okuba ng'akuwa birabo nga talina kigendererwa naye era nze ne binsoberamu empeta ez'okumukumu ye kirimu gundi like mukyala munno bw'akuwa empeta kiba kitegeeza ki kubanga nze era mba sibitegeera awo bwe bityo kubanga omuntu nga mu butuufu oli mukyala lwaki baali badde owa mukyala munno empeta ne biba nga bintabula bwe bityo saabampa ku magezi kuba ate kino kinneerabiikirizaamu bbanga lya wiiki empeta 2 ate nga n'egyebuvuddeko awo mu bbanga lya mwezi gumu ndowooza nakyalako eri ewa sisita we era naye ku bimu ku birabo biyampa mwalimu empeta zaali 2 byali birabo nga biwera ku mpeta biki sente nga mulimu empeta 2 kati nekiva nti kale simanyi nze okusinziira ku mwana oli bye yayogera nemba nga like embuusabuusa bwe biba nga just birabo well and good naye simanyi kyova olaba ŋŋambye bali eyo bampe ku magezi mbo abayinza okuba like buli omu mu ango gy'ayinza okuba ng'akirabiramu oba ng'akifuniramu kuba sibitegeera